Yes, omulaya fomulonje wa ETV Uganda tukutusizako Evelyn Lagu mwana yabayimbira tengereze leero tumuguddeko wano ewa Josted nga gulawo the house. Yes, twaga tumubuzeeko biki ebitambula mu bulamu bwe. Fullfigure yamusonyiwa ati yamusonyiwa ki ekitambula. Yes, Evelyn Lagu tubuzeeko. Yes, Evelyn Lagu tukuwulidde ebbanga oyimbye ki ka concert yako tokolangayo kivuve kyo nkimanyi ngenda kukola guno omwaka tusubira ka concert okwetereza bulungi ngenda kukola ekintu ng'ekyo. That's a big thing. And ndina abawagizi bangi from so many areas of the country and all over the world, so banyina okwetegeka obulungi banakolanga ekintu ng'ekyo naye nga njiwunyiriza concert. Okay, Evelyn Lagu bakwogerako ebintu bingi oli nakuyimba ne mu nnyimba nti olinga Evelyn Lagu atabula ku soda alinga mikolo owuli otya nga abantu bakwogerako ebintu ng'ebyo. Ekitiibwa nkiddiza Mukama kwa munaeza ani gwe boogerako ku bisaawa tekikufuna tofuna mu buzibu nti wakibuli bwe mwanjogerako ne bateeka mu nnyimba ne bateeka wa ngamba nebaze Katonda kuba abantu bameka abagala boogerako nga tebaboogerako mufunza oli serebu nnyo ne mu kamwa k'abantu ndowooza era kuba if it wasn't that singa siri mukazi w'amaanyi singa tebanjogerako. Evelyn tulinayo ku baana oli muzadde endabirira abangi gwenzaala aliomu ali biological. Okay. Yes, Evelyn Lagu wakuba akayimba k'oluzungu twawulirako nti Banigeria Banakenya Banigeria Evelyn oyina ssente Omunigeria watukira ogamba nti yakayimba akwata akayimba kano Munnayuganda kati bafuna ku ssente ez'awamu katugeze million 5 era baako kyozikola tetuzazituuzaawo kitegeeza imbagana bakusasula omudidi gwaggwayo bampa sente ze bampa ze twateesa nezikozesa binazikozesa kale lwaki tewavaayo n'otunyonnyola ekiro nga kyali kinene manyi nti wasirikireyo n'ekisente maybe nizo banza wa ETV Uganda bajja ne batwala ne ku project gye nakola. Kati wawulira otya nga abayibi bayimba ennyimba z'oluzungu ndi nga tewavangayo omuntu yenna agamba nti wawulira otya Katonda kwanza nzikiriza nti Katonda gyali era yankolera buli kimu kye nnina nyiza kumwebaza nti ebale. Kati efirimu togenda gibeeramu oba sigenda gibeeramu na oluyimba lwange balukozesanga soundtrack naye nga nyine enteekateeka y'okugenda nzannyeko nabo ate era nkyabongera soundtracks kubanga waliwo yagisiimye ate producer omulala nagamba nange ankolereyo ndayira so kitiibwa nkiddiza Mukama. Okay, olaba Katonda byakola buli wadde ewa Katonda kati Evelyn Lagu yalokoka ladde ewa Katonda ebikisa gimuyiikira buyiikizi. Yes, Katonda wamuwa obulamu bwo naye akuyiira ebituli by'omukisa. Okay. By'omukisa byonna binaabigula. Okay, kakati twagala atubuulireko. Recently twalaba Fullfigure ng'afukamirira Catherine kusaasira nga yeetonda. Nawe yajja n'akufukamira na yeetonda oba ogamwe mukyagenda maaso n'omusango. Sagala musisinkana kubanga kiroto kyantiisa. Ani kiroto kyantiisa Fullfigure? Naye era sagala kunfukamira. Just njagala akole bibye nange nkole ebyange kubanga bwe nali nkola erinnya lyange lituusa we ndituusizza teyaliiwo yagamba mbuye okunjogerako abampa promotion nenze simugulangako kunjogerera kubanga newentuuse siyali nkolera okutuuka wentuuse. She's not my PR. I've never paid her to do any work for me, so why lwaki yetumiikiriza ekitegeeza tewamusonyiwa gwe wamuleka tonamusonyiwa naye waba agasazeewo kugamba aje yeetonda omusonyiwa kuba ndi mulokole olaba Katonda asonyiwa abantu abatta abantu naye okyetaaga okujja kwetondere nti nawe abakoze eki bw'aba butagambye omusonyi oba tosobola musonyiwa naye ng'okyetaaga ajje yeetonde bw'aba yeetonze yamusonyiwa naye nga sinamusonyiwa tonamusonyiwa. Okay, bato Evelyn Lagu inno yonna gy'oli Fullfigure vaayo weetondere Evelyn Lagu akyalina obusungu omwogeddeko ebigambo bingi naye yagamba tannakusonyiwa dde bami Catherine yakusonyiwa ye tannaba. Yes, Evelyn Lagu njagala ompeyo akapeera era nze njagala nnyo enjalayo. Tukaganye munange batukona ku mitima kati nganze omuwala munaye ali abasajja abasabebidde emnene mbagambako ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli ewaka ogumanga n'enjala yonokomawo n'oli eno tolyanga tomanya najje biba
tekimala. Okay, kano kati kati tuyimbireko kayimba ke bateeka mu movie ya Nigeria. I love you, I'll never let you go away. What the minute you say, I'll be calling you my baby. Now we're calling me your baby. Hey, kekono akayimba aba Nigeria kebafuna okuva ewa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ina sente. Sina nyezi mala. Ojja kundetera ababbi bambi. Sina sente. Kale ainezi mumala okwefaako nga sina katesa weno sina dechikono. Tegedde but simane ezimbezawo ngoma. Okay, even simuleko mu bigambo byo ogambe n'abakumba abakuteeka. Banga sina kumakakola sente neza gamba abantu ngina sente nkola abantu berabe benyini benyini bampa sente bampa shows ne jango yimbe wano nina obusobola okumbezaawo ngoma n'abaana bange. Okay, tusibireko. Musanyisa okubeera ku ETV Uganda. Yes. Neyanza okunchazaako mbeere bulungi mukama bakumbi. Okay, what about the Evelyn Lagu tumusanze wano wa just the house eggulawo olunaku olwaleero. Yes.